evuddeyo amawulire amabi ate n'amawulire ag'ennaku. Kansooke n'amawulire ag'ennaku. Amawulire ag'ennaku ye yaliko team manager owa KCCFC Haji Badru Kigwe yafudde. Mawulire mabi ddala. Yabeererawo nno ddala okumala ebbanga Haji Badru Kigwe mu myaka gy'ekyenda okuyingira mu gy'enkumi nga ye ssentebe, nga ye team manager owa club eno, naye ng'omupiira aguweerezza mu mitendera egy'enjawulo kubanga era yaliko ne team manager wa ttiimu ya Simba FC n'abeerako yakolako ne ku club ey'ebikonde. Club eyo ndowooza munne omulangira Sam Lukanga ye yamuyambako okugigula n'ayingirako ne muzannyo gw'ebikonde. Naye era ne mu 2015 FUFA yamuteekako ku bukiiko bwayo obukwasisa empisa mu ngeri omupiira gye guddukanyizibwamu mu ggwanga, era yagenda okumukwasa omulimu ogwo. Ndowoozaawo Villa we yafunira obuzibu nga abawagizi abamu kigambibwa nga beesuddemu akambayaaya ne bagenda bamenyaamenya ekisaawe kya club ya Vipers ne yeekubira enduulu. Era mujjukira ebyalioko awo, babalagidde okusasulayo akakadde k'ensimbi, babakunyuddeko obubonero n'ebintu ebirala. Kale nno Haji Badru Kigwe omu ku abo abali kakiiko akaakola okunoonyereza ku ffujjo eryo wamu n'okupropoozinga oba okuwaayo ebirowoozo ku bibonerezo ki ebirina okuweebwa abantu abo. Kati ku mbeera eyo Haji Badru Kigwe abadde ku ddaala lya Kano mu magye, musajja munnamagye. Okusinziira ku kojjange Hassan Badru Ziwa agamba nti okuziika kuyinza okubeera okwenkya eka Mmengo, naye mu kaseera kano maiti y'omugenzi Haji Badru Kigwe ekyaliyo mu Bombo Military Hospital, era nga kirowoozebwa nti obunaazibira olwaleero bajja kuba bagitutte ku ludda eryo olw'eka Mmengo gye basuubira okumuziika. Kale ntubusaasidde nnyo mwenna abatambulirako ensonga, namwe abagobera ttiimu ya KCCA-FC oba abagiwagira ng'ekyali KCCFC okuviira ddalako eri emabegakaawo. Era omu ku bantu abaali baludde mu ttiimu ya KCC John Mutenda naye yatuuka n'ava mu nsi muno. Kale waliwo embeera ekiyongobera ekyo weekiri. Kati ago ge mawulire ag'ennaku, naye ate bw'ova ku mawulire ag'ennaku genda ku mawulire amabi. Amawulire amabi era nga nabo gava mu club ya KCCA geg'okuba nti nno ekunyuddwako obubonero 3 oluvannyuma lw'okulagajjalira enzirukanya y'amateeka ag'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Entabwe yavudde ku muzannyi Gavin Kizito Mugweri, omulenzi oyo muzibizi mu ttiimu ya KCCA-FC. Kati yagenda bwe babadde bakyalidde ttiimu eya Mbarara City. KCCA omupiira guno yaguwangudde bulungi kubanga ebiseera ebisinga KCCA badde ekaluubirirwa nnyo okuwangula emipiira gyayo ng'ekuba Mbarara City wali ekaceeka, naye bagenze ne bazannyisa Gavin Kizito Mugweri ng'akontana n'amateeka. Omuvubuka ono yali yafuna yellow card ey'okusatu nga KCCA ezannya ne ttiimu eya NEC mu sizoni eno. Kati ekyavuddemu ye wasooka ne wabeerawo enkubaganya y'ebirowoozo ku kaadi y'omuvubuka oyo Gavin Kizito. Referee omukulu Oloya ye yali mitambo ejja omupiira ogwo William Oloya, era wajjawo ndowooza obulagajjavu oba okwerabira. Kati bwe yatuuka kubanga ba referees babasaba okuwandiika alipoota buli match lifu gyamaze okulamula aba alina okuwandiika alipoota n'agiweereza mu bukiiko obw'enjawulo obwa Uganda Premier League. Naye yellow card eno kigambibwa nti teyagiwandiikamu mu lipooti ye. Kati Uganda Premier League balina system mwe batambuliza emirimu nga bw'ofuna omuzannyi bw'afuna yellow card oba kaadi zonna ezimulobera okuzannya match eddako, okusinziira ku system yateekebwawo Uganda Premier League, baweereza buli club ezivunaanyizibwa okuzannya ku match eyo eddako, babaweereza squad eyina okuzannya oba okulondebwamu abazannyi abanaazannya.
naye nga abazannyi abo bateekeddwako ekkoligo oba ban oba sanction nga tebateekeddwa mu lukalala olwo. Kaakati abafeedinga information mu system eno ya Uganda Premier League basinziira ku match reports ez'aba referees. Kati bwe kiba nga William Oloya tiyaregisteringa yellow card ya Gavin Kizito Mugweri ate nga yeye nnyini ye yagimuwa, oba yakibuusa maaso oba yakyerabira oba yalagajjalira ku mulimu, kyonna kye kyali teyawandiikamu yellow card eyo, ate nga yali yellow card ya kusatu eri Gavin Kizito Mugweri, ekitegeeza nti nno yali ayina okutuulayo omupiira nga tasambye. Kati omupiira gwe yali alina okutuula gwe gwa Mbarara City. Actually mupiira ogwo ogwa KCCA ne NEC, referee ono yawaamu yellow card abazannyi ba KCCA babiri, ono mulenzi gundi Emojongo Anthony yawa Gavin Kizito Mugweri ne Emojongo Anthony Okimaru be bazannyi ababiri abafuna yellow card mu match eyo. Wabula match yellow card zino William Oloya tiyaziregisteringa. Kakati bano bo abafeedinga information mu system ya Uganda Premier League esobole nayo okuweereza information eri clubs eziba zigenda okuddako okuzannya, okuweerezaayo squad ey'abazannyi abasuubirwa okulondebwamu, kubanga system ya UPLC erina okulondera club abazannyi bebeezannyisa. Ate yo tefaayo nti omuzannyi gundi nti oba alina injury, ebyo tebigikwatako, wabula yo etambulira ku mateeka agatambulirako abazannyi abasambira abali mu tteeka abakkirizibwa okuzannya match eyo eddako. Kati olw'okuba nti nno referees report ya William Oloya teyaliimu kulaga nti nno Gavin Kizito Mugweri yafunye yellow card, kakati system yo ng'eweereza mannya nti abo bonna balina okuzannya, oba kale coach bw'aba asazeewo okulonda alina kulonda mu abo. Wabula olw'okuba nti nno yo system yagoberera instructions ezigiweebwa era yo system yali ntuufu, kati ekisirise oba ekisirifu mu mbeera eno kyekyokuba nti nno obujulizi singa buleetebwa obwa card okuva outside oba okuva ebweru wa system eno ya Uganda Premier League, obujulizi obwo buba bukakata ku mupiira ogwo guba guzanyiddwa. Kakati ffenna tumanyi nti nno ye obujulizi bwe buleeteddwa okuva mu sources oba oliawo eziri credible oba eziteekebwamu ekitiibwa, baba bakkiriza nti naa munnaffe William Oloya ye yakola ensobi, naye omuzannyi oyo abadde alina okukaligibwa, eno match yandibadde tagizannya. Kakati no wano olaba nga waliwo obunafu obuwerako bwe ndowooza nti no bulina okulogerwa eddagala mu bwangu, kubanga referee alagajjala, naye ate referee okulagajjala, jjukira referee alina abayambi babiri abawubi b'obutambaala, alina fourth official, alina referees assessor. Abantu abo bonna omulimu gwabwe guba ki? Lwaki tebayambako ku center referee mu kuwandiika report eno? Kuba ekituufu kiri nti kaadi yagimuwa omuvubuka era nga kyali kimugwanidde, naye olw'okuba nti nno tiyagiregisteringa mu referees report ye, simanyi oba bano abayambi be nabo bafuna access ku referees report eno ne bamala okuddamu ne basomamu era bonna beerabira. Kati awo olabanga obunafu obuli ku referee. Era FUFA nayo tesirise busirisi, wabula referee ono William Oloya emukalize emyezi 6 mulamba nga teyekulubesiza wantu wonna ku mupiira olw'obulagajjavu, era nemulagira agende mu bwangu asomeyo course emuyigiriza okuwandiika report, era alina okuleeta obujulizi nti course eno agisomye, ekkoligo lye lino ery'emyezi 6 we linaggwerako. Naye mu nkubaganya y'ebirowoozo, kubanga William Oloya y'omu ku referees abalina obumanyirivu mu ggwanga, kubanga abaddewo okumala akabanga, oyinza okulowooza nti nno obutateekamu yellow card eno mu ripooti ye kyava kuba nti tamanyi kuwandiika report. Ze sirowooza bwe ntyo, kubanga William Oloya abaddewo
abadde omufirimbye ebbanga era tewabeerangawo incident n'emu kasooka ng'alamula mupiira mwe baali bamukwatidde mu nsobi bweti. Kakati ekintu kino kyavudde ku ki? Yakibuusizza maaso oba yeerabidde? Either way, olwo bano bwe bayita ba assistant bayamba ki? Bakoma mu kuwuba katambaala awo we bakoma tebatunulamuko kubanga oli assistant oyamba buyambi. Tosobola kutunula ku ripooti eya referee n'omugambo waayi ate eno kaadi gye wagabye nga sigirabawo wano. Gwe ssebo first assistant referee n'alemererwa naye ne yeerabira, ne second assistant referee naye ne yeerabira, ne fourth official ne yeerabira, ne referees assessor ne yeerabira. Oba bo tebakkirizibwa kutunula mu ripooti eno William Oloya nga center referee gy'abawandiise. Kakati ekyo nakyo kiri awo. Ekyokubiri kye tulina okutunuulira kiri ku side eya club. Club temuyina bawandiika statistics. Bumba muyina abawandiika statistics. Lwaki temugendera ku muwandiisi wammwe owa statistics? Era ye ripooti ye oba statistics ze azigabanako ddi ne kooki Abdallah Mubiru. Kubanga singa waliwo embeera nga awandiika statistics ku lwa KCC Football Club nga buli match lweggwa obanga eyise ennaku 2 oba 3 awaayo alipoota ye eri coach Abdallah Mubiru okumulagako nti abavubuka nno bano wammanga bw'oba concentrating okuteekerateekera match eddako ono gundi tomugira kubanga nze wano mulaba ebitabo byange bimuloopa. Kakati awo bw'abanga omuwandiisi wa statistics ekyakikola mu budde bwakyo kooki ye yakibuusa amaaso nga yeesiga kiri nti nno sisitimu ya Uganda Premier League teyalaze nti nno Gavin Kizito Omugweri alina ekoligo. Ekirala kye tulina okutunuulira mu mbeera eno, etteeka lya FUFA lyo ligamba ki oba erya Uganda Premier League nti nno sisitimu ne bwebanga esobezza ne waleetebwawo obujulizi obuva ebweru wa sisitimu ya Uganda Premier League erabula abazanyi abakkirizibwa okuzanya n'abatakkirizibwa. Etteeka lino livaayo bulungi nnyo era litegeerekeka eri clubs ez'enjawulo ezeetaba mu liigi, kubanga bwe kiba singa etteeka liri bwe lityo nti sisitimu eno eya Uganda Premier League ejja kuweerezanga amannya g'abazanyi abali eligible okuzanya match eddako, abatali eligible oba abakontana n'amateeka sisitimu eno automatically basuula bbali. Wabula singa wanaaleetebwawo obujulizi obulala obulaga nti nno abazanyi abalekeddwa ebbali balina okuzanya oba balekeddwa mu kisaawe tebalina kuzanya, obujulizi obwo bujja kutwalibwa. Etteeka bwe lityo bwe ligamba, kubanga wekiba singa kyali nti etteeka bwe lityo bwe ligamba nga lirambulukufu, nga bwe lityo bwe ligamba nti obujulizi busobola okugibwa ebbali ne bukkiriza oba ne busazaamu omuzannyi abadde ateekeddwawo system eya Uganda Premier League, olwo kitegeeza nti Coach Abdallah Mubiru yandibadde yeetegese bulungi okgenda n'ebyo amuwandiikira statistics bye yamulaze. N'olwekyo bino byonna birina okutunuulirwa mu mbeera mu ngeri y'ekisajja kikulu, so si kusonga ngalo nti gundi kaakafiiremu, kubanga bino byonoona mupiira kutwaliza wamu. Kati ku mbeera eno bweti FUFA bwebanga, kubanga bw'otunuulira match referee yalina okubeera representative wa FUFA ne Uganda Premier League, kubanga mukozi waabwe. Zino clubs byo bitongole byetengeredde. Kakati representative wa FUFA referee bw'akola ensobi, lwaki ate club yebonerezebwa? Mbadde FUFA yina okwetunulamu n'egamba representative kyono naawe gwe twaweereza bino biswaza tufune evvubuka lyaffe lyakoze ekyejo tulikangavule, naye kino tekiddamu okubaawo. Kakati club ate lwaki ogikunyuulako obubonero nga si yeevunaanyizibwa okuwa referee omulagajjavu? So ebintu ebyo byonna ndowooza nti no birina okubaganyizibwako ebirowoozo mu ngeri y'ekisajja kikulu ate nga waliwo ne fair play. Kati we twogerera bino, council ebadde mu kifo kya 3 n'obubonero 27, kati bagikunyuulako obwo 3 kubanga babuwadde Mbarara City, baba basigala ku bubonero 24,
Vipers ekulembedde ekibinja kati bebalese obubonero 10 bulamba yembeera eyo. Bwe tubadde tumaliriza ensonga ey'amawulire ag'ennaku n'amawulire amabi okuvaako mu nkambi eya ttiimu ya KCCA. Mpozi n'ensonga gye twayogeddeko wano olunaku lwajjo amawulire gaabadde gakyatankanibwa gennabawadde, naye kirabika mukulu Ismail Kiyonga yabadde sosye oba kale ensonda gye yaggyeemu eggulire eryo yabadde tesamwasamwa na bigambo, era nagenza okuva wano wayiseewo ndowooza essaawa nga 2 zokka oba 3 ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF ne kifulumya ekiwandiiko ekigamba nti empaka eza Africa Nations Championship oba CHAN ezibadde zirina okutandika omwezi ogujja ennaku z'omwezi nga 1 wano mu Uganda ne mu Kenya ne mu Tanzania zijjuluddwa ne zisindikibwa mu mwezi ogw'omunaana. Jjukira guno mulundi gwa 2 empaka zino nga zongezebwayo, kyongera okulaga embeteza eri mu kalenda y'omupiira ogwa Africa. Buli kiseera CAF ekyalemereddwa okwetengerera okuteekawo empaka zaayo nezifunira kalenda eyetengeredde. Ebiseera ebisinga oba olina kwewoma, olina kunoonya nyinza ntya okuva mu kkubo ery'empaka ez'ensi yonna, naddala eza FIFA omuli FIFA World Cup Final Tournament ne FIFA World Cup Qualifier Tournament. Kati ebyo byonna byonna ogenda okubigattagattamu, ate wajjawo ne clubs ezeegattira mu kibiina mu UEFA Clubs Association nga nabo bagira ne beemulugunya nti ate CAF egira neteekawo empaka eza AFCON neeyita abazannyi babayita nno abazannyi baabwe. Oyinza okukikkiriza abazannyi baabwe olw'okuba nti nno bebabeera nabo biggest part of the year era be basinga n'okubateekamu omusimbi omungi, ate era ndowooza Africa yesinga n'okufunamu ng'abazannyi baffe bagenze mu mpaka eze Europe bafunamu mu byensimbi. Tumanyi Africa tetutonzeewo mirimu gimala eri abavubuka, ate abasambi b'omupiira bonna balina kubeera bavubuka. Nolwekyo bw'agenda ng'eyo n'akuŋŋaanyayo akasente asobola okuzza wano n'akasiga waakasize wabanga akakutte bulungi, kasobola okumuyamba mu biseera bye ebya okunnyuka omupiira ne okukulaakulanya ensi ye nga bwe tuwulira bannankukkanu n'ateekawo eddwaliro erijjanjaba abalwadde b'omutima, n'owulira emirimu Sadio Mane gy'akoze ewaabwe. Bazannyi bangi nnyo abavudde abasambye omupiira mu Europe ne badda ate ne bongera okugasa ensi zaabwe, nga mwe muli ne George Weah eyavaayo n'afuuka na president wa ggwanga ddamba erya Liberia. Si president wa federation ne president ow'eggwanga, naye nga olowooza nti nettofaali eryateekebwa ku bulamu bwe lyasinga kuva mu ttiimu ya AC Milan gy'asambira omupiira n'akunakuna n'abeera nga n'okutuusa kaakati ya Mufirika yekka eyali awangudde ku balondo. So kaakati tetuyinza kwebalama kusambira mu Europe. Omuntu yenna ajja kujja kugambe nti n'abazannyi bano ab'amannya bwe basigala wano mu Africa ate be bandibadde basikiriza abawagizi okujja okulaba, kuba kuba mu akafaananyi singa Riyad Mahrez asambira mu ttiimu eyewaabwe Algeria asobola okusikiriza abawagizi ne bajja okumulabako, naye kuba mu akafaananyi singa Riyad Mahrez teyagenda kuba mupiira mungi mu Leicester City ne mu Manchester City yandifunye attraction eyo. Ye wano mu Uganda ekyokulabirako bazannyi ki abali awo n'owulira nti nno abawagizi nga2,000 bajja kulaba musambi gundi kubanga alina attraction ye ey'enjawulo. Naye kuba mu akafaananyi singa Alan Okello yagendako season nga 4 n'azikuba mu Tottenham Hotspur n'akomawo n'ajja n'azannyira wano, kitegeeza nti nno attraction yeeyo ebaamu ettofaali eriteekeddwako kilabu eri ennene mu Europe ate nga n'omuzannyi muteekako ettofaali mu byensimbi ate baba basasula n'emisolo. Kati bw'olaba bano bannaffe abalala bagenda okubayo ekyeyo mu Europe n'ennyingiza yaabwe olaba nga ntono nnyo bw'ogigeraageranya ku nnyingiza ey'abasambi b'omupiira ne bannabyamizannyo. Kati awo olaba nti akasente ako Africa tukyali baavu, akasente ako tuba tukeetaaga mu Europe. Kati ebyo nabyo obikubaganyaako n'obiteeka wali ogira n'odda ku sayidi ya clubs ezimu ezaavaayo n'amaloboozi agagamba nti ffe wetusinga okwetaagira abasambi okuyamba clubs zaffe, ate CAF weeteekerawo emipiira gyayo ng'abazannyi bano balina okulekerera clubs ezo. Bw'otunuulira omuzannyi nga Mohamed Salah n'emirimu gy'akola mu ttiimu ya Liverpool n'otuuka okumwetaaga ajja akubire Misiri, ate nga naawe owa Misiri oba mutuufu kubanga weetaaga omuzannyi nga Mohamed Salah. Bw'abanga wakuvaayo omwezi ogwa January gwonna n'ogwa February, olaba nti nno okuyingira January ne February mu liigi z'e Europe muba muyingidde
mususe makati aga league bwe musuka makati aga league awo kuba kwekwata bifo oba oyagala abazanyi bo bonna abamanya nga bali nga basamba era ekyo kyatuuka n'ekiseera clubs ezimu okutandika okwesulubabba okugula abazanyi okuva mu Africa olwa kalenda ebeera ng'eyuugayuuga eya CAF balemereddwa CAF eremereddwa kibaddewo n'okumala ebbanga si mukulu Patrice Motsepe yekka naye n'okuddayo ku mukulu Ahmad Ahmad okuddira ddala ku mukulu Issa Hayatu ekintu kino kibaddewo era FIFA bwe yatuuka okunyoola omukono gwa CAF bati yo FIFA nyangu yakunyoola CAF mukono olw'okuba nti nno CAF eri wansi wa FIFA bagamba bugambi nti munnange nti ye emyaka gino egy'ensuusuuba gye even numbers nga bono gamba 2 4 6 8 10 kyova olabanga CAF bagigobayo ne bagigamba gwe mu myaka gino egy'ensuusuuba kubanga buli oluvannyuma lwayitawo emyaka ena wabeerawo FIFA World Cup final tournament era ojjukira nti n'ekintu ekyo twakikankaniramu ne AFCON qualifier tezaali nnyo za muzinzi eza 2013 CAF ne bagigoba mu nnaku oba mu myaka egy'ensuusuuba kati emyaka egyo egy'ensuusuuba bwe twagivaamu nga tugenze gyewandiise nga odd numbers eyo 1 3 5 7 9 11 bwe kityo simanyi Matthew wange akyanzikiriza wa primary ali ni mulengera wanansekerera naye kandowooze nti nno sisobezza even numbers ne odd numbers kati yo FIFA yatuuka n'erangya nega nti CAF muve mu kkubo lino erya even numbers mudderi mu odd kakati ekyo kivaayo mu mpaka eza AFCON kubanga ze mpaka ezisinga obunene ku continent yaffe ya Africa kati ate CAF weeviirayo neyiyayo tournament eya CHAN gye ndowooza nti nno yandibadde nnungi nnyo eri okukulaakulana kwa league kubanze ndowooza empaka eza CHAN oba tiimu y'eggwanga eya CHAN yejjayo ekifaananyi oba yandibadde nga entikko ey'enjawulo eya liigi yaffe ate neba ntikko nga ziko kubanga entikko eya bulijjo klabu gye muyozaayoza yeyo wangudde ekikopo naye bwe wabeerawo empaka eza CHAN nga tiimu y'eggwanga egenda kuyitibwa abazannyi abo abayitibwa baba bamaze okulaga omutindo ogubagwanyiza ekyo kibawa entikko ey'enjawulo nti sizoni weekomye oba wangudde ekikopo batawangudde naye ye ng'omusambi yeesitudde ekimala ekimugwanyiza okuyitibwa ku national team kakati ku mbeera eyo ne weesanganga bwe baayiiya empaka zino tebazifuniranga kifo kituufu ku kalenda kubanga n'empaka ezisinga ku continent nazo baaziyuuzayuuza ku kalenda yensonga lwaki kati CHAN wona abadde alina okubeera mu mwezi guno ogutandika ogwokubiri bamusindise mu gwa munaana naye jjukira yali wakubeerawo mu mwaka guli oguwedde era ne bamujjulula kati ate ekyamwongezaayo si kalenda facilities tezimala anti Africa otuwulira tubadde tumaliriza ensonga ez'empaka eza CHAN n'obugulumba obubeerawo n'okutaataaganyizibwa olw'okulemererwa okukwata ebiseera naddala ebyo ebyandibadde bisinga okubeera ebirungi empaka zaffe eza continent kwe tuyina okuzizannyira ate ebyo bibadde bikyali bwe bityo ebintu ebikozesebwa facilities Uganda twegasse wamu ne Kenya ne Tanzania okutegeka empaka zino naye twalemeddwa okukwata ebiseera abakugu bagenze okujja okulambula ng'ebibuuzo bikyali bingi kale nno olaba Rwanda eyo etuliko mu maaso Rwanda empaka zino yazeetibwa bw'omu mu 2016 nezitegeka bulungi nnyo nga terina nagwesabye nti abange muyambeeko kugambye naye ffe munnange tuli basatu balamba naye ebintu byatulemeredde okugusa mu biseera bwetyo CAF empaka zino neziyongere mu mwezi ogw'omunaana wabula olwaleero era okukwata obululu kulina okusigalawo abavubuka abayunguddwa okukiikirira amawanga gaffe asatu ku mukolo guno ogw'okukwata akalulu Munnayuganda Mulangira Hassan Waswa Mawanda, mu Tanzania Mrisho Ngasa ne monna Kenya McDonald Maliga bo mukolo bagenda ganda maaso nga bagukole era olutuddawo tulinde era ndowooza wane wafa awaka Premier League ndowooza egenda kuddamu kunyooka kubanga tolabanga mugugu eri clubs okukuuma abazannyi abo nga tewaliiwo liigi kuba liigi ebadde egenda kuyimirira yalina okuyimirira eyimiridde tubadde tuzannyamuko Uganda Cup naye abazannyi tebayimirizikawo nga tewaliiwo mpaka zigenda mu maaso kati ate nze nange nali nsambyeko ku mupiira ebbanga lye mumala nga temutraininga oyina akasente k'osubwa
kati nze bwe nali mu KCC nga abawagizi bakkirizibwa okujja okulaba training naye sebo training bweggwa ogenda wali okukyusa engoye ng'olwo omuwagizi wano abaako kyakunyiga wano n'akunyiga kyakunyize nono n'akunyiga kyakunyize ogenda okuvaawo awo ng'olina kyokuŋŋaanyiza. Waliwo abawagizi ba KCC abaavanga ku mwalo eyo mu bizinga nga baleeta empuuta ennene bwete eyenkana gundi eyenkana nsejjere wano abamanyi nsejjere omusajja nga bagira ddala professional ng'ayambadde ne gawuni ye mwatemera empuuta ne jambiya n'ateekawo wali n'ekiti kwatemera. Si kyatteeka nti mwenna mulina okutwala naye ayagadde ng'okwata bukwasi kiveera kyo ng'oteeka wali nga batema nga bateekamu ng'otwalaka. Abawagizi ba KCC abaali bava mu kikuubo kino ekikuubo kino ekya business nga balinako olunaku lwe baleeta sukaali ebintu ebikozesebwa sukaali sabbuuni munnyu muceere ebyo bwe bityo abono kwegamba nga training naawe obeera eka ng'ogyesunga ogamba nti wai tuyinza okuvaayo nga ninako kye bantemedde. Kati ate ne club ng'egaba transport owa buli lunaku baagabanga transport ng'ali uniform kati nga oluusi nga sente ze bakuwadde zikutuusa n'ejjinja naye bwe banga training eri wano katugambe wano wenjogerera wano ku Masengere ng'obeera naakulabye awo oba osobola n'okutambulawo gwe ne weekolera kaseevu. Kati abazanyi bangi nnyo abayimiriddewo ku mbeera eyo kati bw'ogamba nti ngeri liigi gyetaliiwo ti training katugiyimirize abazanyi kibayisa nnyo kubanga akatwala ako ke mugaba ku training buli lunaku oba mitwalo 2 gibakolera. Abazanyi abamu n'okubala babala bw'aba abeera makindye ng'atrainingira wankulukuku ayinza okusalawo n'agamba kakati ebiri gino bwe ngirinnyako bodaboda oba bwe nninnyako taxi ekinyamba kutuuka butuusi waka mangu naye eka sirina kye ŋŋenda kukola lwaki sitambuza ebigere mpola mpola ku gino ebiri bwe mba ntuuka wali ng'angulako akatunda ak'R5 nga nzizazaawoko ŋŋenda okutuuka wali mu Ndeeba nga nkyamakaawo ku Katogo ng'oli kwejo ebiri ogenda okutuuka emakindye nga wamma gwe oli mujjuvu ng'okoze seevu kunootandikira enkeera weekanga omusambi akoze n'ekibalo nti bwe giba emitwalo 2 gye nfuna buli lunaku nga transport allowance bwe tuba tutraining ennaku 7 mu wiiki nga nkubisaamu mitwalo 2 times mitwalo 7 egyo gibeera mitwalo 14 kale ne bwe mba nga nkozesezzaako emitwalo 5 olaba bwe mba nkoze seevu abazanyi bwe bati babala kati gwe bw'ova inoga nti tewaliwo liigi club olw'okuba tezisobola kuyimirizaawo bazanyi olw'obwavu bwe zirimu ezibaga bannange tuli bayita olaba abazanyi bwe bastrugglinga mu bulamu. N'olwekyo ndowooza nti okwongezaayo empaka zino eza CHAN aba Uganda Premier League mulangirireewo taakiddemu okunyooka abavubuka basigale nga bakola ne club zireme kufuna mugugu guyimirizaawo bavubuka naye ate tulina okwongera okutunuulira ku buvunaanyizibwa bwe tulina 2025 zino empaka eza CHAN zijjuluddwa bujjululwa tezijjiddwawo kitegeeza nti n'abazanyi abamu ababadde batafunye mukisa oba omutindo ogubadde wansi olw'ensonga ez'enjawulo oba buvune bubadde bukutaataaganya noga nti bannange bagenza okuyita national team nga sinnatereera mbadde nakatandika okulinnya akasozi kange kaakati omukisa weeguli kati genda okube mupiira gwakufiirawo oyongere okulaga business oyinza n'okwesanga nga bano abaayitiddwa ku guno omulundi nga makkati kubo tebakomyewo nga gwoleesa obujulizi wakati wa leero n'omwezi ogwokutaano liigi wenda ekkomekerezebwa ng'abantu bonna beebuuza bagamba yigundi baali bayise nawaki ono omwana baali bamuleseewa. N'olwekyo abasambi mulina chance eyolesa ebyamaguzi byammwe nga bwe mulaba gundi ono Alexander Isak akatale bwe kagenza okutuuka okuggulawo aka January yafuumuusa omupiira okufa obufi ate ne Arsenal ebadde esinga okumukokoonya n'asooka agikuba mulamba mu face okubalaga nti mmwe mwansongasongamu obwedda nga temutuukiriza kati mundabe nze nzuuno. Kakati n'abasambi abalala mwenna wano mu Uganda ebintu ebyo mubyegombe muleme kubitunuulira ku TV mulowooze nti zino firimu kubanga firimu ne ba Rambo John Rambo oba bagundi ba Chuck Norris abaaliwo mu myaka giri egyedda ebintu bibazanyanga nga tosobola kubikoppa gamba nti nze kambitwala eka nange mbizanyemu naye omupiira abazanyi bano gwe bazanya buli rio ebintu bino abazanyi bye bakola ku TV nga mulaba osobola okubyozaamu n'olaba ky'osobola okuteeka mu geemu yo oyinza obutayozaamu talent kubanga yo talent eri nakyo kitone kiyina mu butonde
naye n'okufiirawo okufiira n'okukwagala kutendeka n'olaba omusambi nga Andy Robertson buli mupiira luguzanyibwa tewaliwo Liverpool lwegenda mu maaso n'esala center nga Andy Robertson tali mu namba 11 mugenda okutuuka okudda Liverpool bagirumba ogenda okumulaba ali mu namba 3 n'omulaba hafu emu yokka ng'agenze triple zitaka wansi wa 15 kekyo nakyo kyagala talenti kyagala kwewaayo n'olwekyo ebyo musobola okubikoppa ne mulaba namwe bimusobola okuyingiza mu geemu yammwe naddala nga empakazi zino babayambye ne bazijjulula era ndowooza mukana akaseera kubajjukira tulina mu World Cup qualifiers zitandika mu mwezi ogwa March tulina okusumulula bye tuzze nga tukola mu World Cup qualifiers ziri March day ndowooza ne tugenda mu March day 5 twazanjako emipiira ena ne batukubako ebiri ne tukubako ebiri era tulina okwongera okwebuuza mu mwaka ogwo oguwedde mu Nations Cup qualifier ne World Cup qualifier lwaki era tiimu zino zi top seed zatukuba awaka kubanga Algeria yatukuba awaka ne South Africa ne tukuba awaka naye ate ne tutalabika bulungi nnyo nga tuzannya abanafu South Sudan yali etulemedde wano Somalia mu World Cup qualifier twagikuba only 1-0 ebyo tulina okubyebuuza ne tufuna answers eziri technical olwo ne tugenda mu maaso bwe tuvaako wano mu ggwanga tujja gendako eweru wa Uganda tugenda kulaba emipiira egiwerako kuba kaakati mu ligi y'Obungereza tiimu ezisinga zatandise March day 21 era nga abamu bagenda kuzannya leero abalala bazannye enkya Liverpool ne Everton beboka abajja okusigala ku March day 20 nga bannaabwe bali ku March day 21 kubanga omupiira gwabwe bali balina okuzannya ku Goodison Park gwajjululwa era bagutaddeyo gujja kubeera mu mwezi ogujja ogwokubiri kakati ensonga ze nayogeddeko ku neeyisa ya ttiimu ya Arsenal ndowooza twawulemu enneeyisa n'ensamba kino kyagala neeyisa bw'obanga ng'emipiira bwe twagirabye olunaku lwa jjo bonna abakwetoolodde tekuli yawangudde gwe ekyo kikuweereza bubaka ki ekyo kiddayo mu nsonga gye nayogeddeko wano nti Arsenal ebimu ku bize nga bigisoomooza sizoni ebbiri zeemaze ng'evuganya ku kikopo ne sizoni eya 2017 gye baali bakyasembyeyo okuteekawo obujulizi obuvuganya ku kikopo nga emipiira egibabuuza ebibuuzo gibadde gitera okubalemerera ne basigala nga bawangula emipiira gye baagala so si emipiira gye beetaaga nanyonyodde bulungi nnyo enjawulo wakati wa need ne want obeerako ekintu kye weetaaga ng'obulamu bwo bukyetaaga oli mulwadde weetaaga ogenda mu ddwaliro oyagala saluuni kukola kaviiri oba kasala ekyo kyagala bwagazi kitegeeza oyinza n'okkirinzaako emyezi 2 oba 3 kuba tosobola kufa oba kugwa ddalu kuba tewasazeeko nviiri naye tosobola kubeerawo nga tolya okuweza omwezi omulamba kati awo woofunira enjawulo emmere omubiri gugyetaaga naye ate bino ebirala oyagala byagale oyagala gendako mu kidongo oyagala kusanyukamuko oyagala gendako out ebyakwagala bwagazi tojja kufa nga tobikoze so kakati ne Arsenal ebadde ino okutaataaganyizibwa emipiira egyo egimu nga yandibadde yeetaaga okugiwangula so singa teyagala bwagazi kati olugira ng'ewangulayo emipiira awo yo gyeyagala naye nga emipiira egyo oluusi nga tegyetaaga so kakati kana akaseera March yino etuuse Arsenal egenda kuzanya Tottenham Hotspur eno March yeetaaga kugiwangula kubanga bano bonna abeetoolodde awo bonna tekuli yawangudde Liverpool, Nottingham Forest ne Chelsea ne Man City yandibadde ekangazo ganti omusajja wuyo asembera nayo yagudde maliri kakati gwanoonye enkizo ku banno anoonye okusikayo abakuli waggulu bw'obugwe amaliri oba bwe bakukuba oba ogyeyo ekifaananyi ekiraga nti nno March eyo obadde ogyetaaga oba obadde ogyagala bwagazi so nze ndowooza nti Arsenal March eno yeetaaga kuwangula mpangule esobole ekisooka okuddayo mu kifo ekyokubiri kubanga Nottingham Forest amaliri ge yagudde ne Liverpool yasiseyo Arsenal mu kyokubiri kati Arsenal eri mu kyakusatu n'olwekyo win Arsenal bwe gifuna olwaleero nga bakyaza Tottenham Hotspur ku ssaawa 5 ez'ekiro ebazayo mu kifo ekyokubiri ekyo kimu ekyokubiri ebasembeza mu points 4 zokka ze banaaba basimbye mu mugongo gwa ttiimu ya Liverpool kubanga Liverpool ebadde edduse nnyo bw'ogikkiriza okweyongerayo
ate nga ne liigi yine yise wakati oyinza okuwammanta wali wogisanga nga togiraba naye points bwe zinajja mu nnya okay sijja kubeera musanvu senga Liverpool nesobola okuwangula omupiira gwayo ogw'eggolo gwe balina okuzannya ne gundi ne Everton naye ekyo kyo nga tonnaba kulowooza ku mupiira gwa Everton sooka owangula omupiira ofunze gaapu eyo gyendeekoma okubeera okumpimpi nga ne Liverpool inayo emipiira omwezi ogwokubiri ogwa Liverpool gugenda kubeera mukakanyavu nnyo mulimu emipiira emizibu kubanga mu mwezi ogwo ogwokubiri Liverpool mweyina okuzanya FC Bournemouth mweyina okuzanyira Manchester City mweyina okuzanyira Tottenham Hotspur mweyina okukyalira Everton omupiira guli ogw'eggolu eyina okuzanyira mu Newcastle eyina okukyalira mu Aston Villa yagwa kusatu naye ekyo gyegimu ku mipiira egirabikanga gya nnyondo Liverpool gyegenda okufeesinga kakati gwe Arsenal bw'ogenda ng'owangula emipiira gyo okuva ku gwaleero oba weetega mu mbeera egamba nti omusajja oli buli lwazibiriramu n'abaako kyasudde mbeerako advantage gye mufunamu kati onoogenda okumusisinkana gwe wennyini ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokutaano nga ne liigi egenda kukomekerezebwa awo kiba kitegeeza oba osobola omumegguza n'omukuba ettale that is bw'obanga enteekateeka zo za kuwangula kikopo n'olwekyo eyo match eriyo olwaleero nga Spurs eno erina obuzibu bwayo obusooka bwe bw'okuba nti nno omutindo gwayo gulwawo kubeera uniform esamba omupiira ogutafaanagana tomanya mupiira ki gwe bagenda kuleeta ku lunaku ekyokubiri ekyokutunuulira mu match eno dabe mupiira gwa mbiranye omupiira ogw'embiranye tegusinziira ku talanta z'abazanyi oba ku bukodyo bwa mutendesi wadde obumanyirivu tiimu eyeesitula ku lunaku yekola ki yeetwala akabonero oba obubonero kakati guno gugenda kubeera gutya awo tulinze kulaba ate Arsenal ndowooza yandiyagadde okuddayo ku winning ways bw'otunulira emipiira egizzeeko awo mipiira 3 gibadde gibalema okujja mu wini Man U yakabajja mu FA Cup gundi Newcastle yakabakuba omupiira waka mu Carabao semi-final oluzannya olusooka 2-0 emabegako wali babadde bakagwa amaliri ne Brighton and Hove goal emu ku emu n'olwekyo ndowooza bandiyagadde okuddamu kuwangulako okuzzaamu enkambi yaabwe amaanyi n'okwekkiririzaamu nti bafubutula birina omugaso era nga si byakwogera bwogezi wabula biri practical kakati era wano mu kaseera kano ndowooza ayagala okuba ku Spurs woyina ogikubira kubanga balina abalwadde bangi ekisenge kyonna kumpi kiri ku ndiri Christian Romero, Ben Davis, Destiny Udogie, Mark van de Ven ne goalkeeper waabwe Vicario bonna bali ku ndiri era n'omulenzi gwe bakaleeta musajja wattu olwatuuse bamaze omulamusaako yatuukidde mu ggoolo Anthony Nikinski gwe baguze mu kana akataleka era yakazanya emipiira 3 mu wiiki emu era ndowooza yajja okuzanya tiimu yonna backline alimu Konga Senior Pedro Poro bano abalala bonna ono Archie Gray wa myaka 18 bamujja na mu midfield omukubisa mu center back Dejan Spence gwe bataddemu 3 Radu Dragusin ndowooza naye yajja okukwatiriramu awo mu center back kwegamba Spurs bw'oba oyagala ogikuba olina gikuba kati naye Arsenal bwe nekisaagiramu oba oli awo gye bujja ejja kwevuma yokka Arsenal tefunyeyo balwadde balala okujjako Gabriel Jesus Fernandes yalwala juzi kirabika naye sizoni ye yakomyawo tugenda kulinda bulinzi kulaba naye nga ndowooza balina abazannyi abamala kijja kusinziira ku mikeera ate tabaanaasoma n'emirimu gy'anaabawa nabo engeri gye banaagiteekamu mu nkola eyo match ya leero ssaawa 5 ez'ekiro katukome wano mbaagaliza obulamu obulungi Zermas David awangaale Ssaabasajja.